You don't need to use ebiba to mark the taxis. Nti enakola bwayise mugenda kufuna omuvuyo. Abe bwayise nga balaga Masaka banagenda kunona motoka ye Masaka. Nedda. Abe Kampala bagenda kuziika ejjinja banamala kufuna motoka y'ejjinja. Ebipande tebikola tebiriyo. So why can't President Museveni swinging banabagolo frustrating efforts? Twabigezaako dda kakati what you do muteeke emisomo Minister of Works Katumba Wamala ye nsobola okukola naye. Is a gentleman yayo anoonya Ababye nsikola nabo nkuba mukube mubbi nkuba mukube tolina mukwano na mubbi kasankulaba nga we want to frustrate. Bayina aba city council bayina okutraininga abantu abategeera mu nnimi ez'enjawulo babateeke mu strategic places who can direct the passengers. Nti onoonya luguudo lw'ebbombo nti ez'ebbombo ziri wali atamubbe atamukole ki ogenda bombo tula naye tikobasira ku baasi omugugu guyingidde passenger atayingidde mu ndala. Yes. Nga omugwenze mu basi ndala passenger nayingira ati onakukwata nakwata omwana onakola ki nkutema oluyi zisikwatibwako bya busiru. So kakati for you assume nti these things motoka muzibale nabagamba nti omuzungu yajja wano ne mukazi we ne bagenda mu UTC ne basangako ekigambo motoka ng'etaddeko ekipande nti Mengo. Omuzungu nasanga omukazi yasigala ebweru. Why darling? Don't you see? It's Menigo. Mengo nga yakiyise Menigo. Mengo ngakiyise Menigo. Yes. Kumumwa valungujja longojjani. Kakati today tuyina abataasoma ekipande mukiteekeko nti wandegeya bwayise ani ng'ekipande weekiri nono gayidi ono wa city council kubanga Abaatudde babadde bakolagana n'aba traffic. How much money do you lose? This will be on addition eyokukuba abantu city council to be known for destroying people's property na kinzo omusirikale wa cases ya bobutabo bwange nabuyolawo ni mulumba na Musan Consensus Square yabubba ku Diamond Trust nimugani ngenda kulaga nti wasoma enjawulo yange nawe obutasoma kuba tomanyi value ya butabo. Yabba boda enkera ne bamusiberu zira ate najulira najulira ekyo kibonezo kitono nyayi nakufa mutomwegeza kufa ate bali baze mubuku atakaba sekanzo bagamuze ife tubukuuma basi bakuvaako kakati tuyina okumanya nti obupande tuyina okumanya these people will guide our people abali mu park. The ownership police should help the drivers who have qualified who are working against the touts because normally bano ba mafia tebagala kumala kukavuyo. Kakati kankubuli munsi yonna amafuta gagwedde. Why is this fall not reflected in our mu Uganda amafuta gasigadde gakyali wamu. Yes, that's why the Minister of Works fixes fares kuba factors onezimanyi. But why are they not doing it? Basi tebakikola mu Tamale. President atuyambe kubanga emmotoka zitwala abantu batono. Kakati naffe twakapa motoka yange ogirinyire ku bwerere eri emipiira egy'obwerere empiira bagisazeeko yasigadde kusanyuza. Yes, lwaki bukya y'ennyama yo tomulumba abantu batujuuga nnyo bukya y'ennyama nga yo tannasalako. These are market forces omupiira gwasaliddwako. So lwaki minisita tevaayo n'okutugamba nti tenda nti omuntu atenda linga paaka today nga nannyini nnyumba tebannamusasula nga ye tannasasulwa nyini nyumba landlord. So let us do all of those 4 things. But if we want to move, involve Katumba Wamala is a soldier. Abasirikale abo sibali banguzi nnyo. No. Singa Katumba Wamala nga ezo gundi zaweebwa civilian ezo ze baatwa stickers ekibuga kyali jjodde. Kasaba alagira nti baaladisi bazikoleko Mbale yajjula. Mbale ekibuga Mbale nga buli omwaji sinje emitwalo 5 Mbale mu Bugisu eno nga buli aladisi abifulumiza zajjula ne bazikwa polisi etandika zikwata bukwasa. These soldiers you see sobolaba mawanga agamu nga Kenya nga Tanzania a retired general must get a job
yawumula jeno tawumula balina discipline bayiiya nnyo bakola batya kakati Katumba Wamala ayina okuplayinga a very vital role mu bya transport bino. Don't leave it to Kampala Authority. Kampala Authority has been a trouble causer in the taxi industry. Why? They want to frustrate taxi operations to enable the buses. Kakati ate ne bakozesaamu n'abaabwe those touts abavuma nti bayise abatakisi bagende babuulire gundi akakiiko ka parliament baga nti ojja ne written thing omuyaye n'abagamba mwembwa singa bakwasiba okayolera one bakubeeruzira emyaka ebyokuwandisa mu mbeera entogenda kikola ezange empologoma ne bw'ijunjo badde enkuba tefuuka mbwa empologoma ejonjo badde enkuba waloza olumba oluluma empologoma lugifuula emmese ngamotoka ezange zigenda mubuyobu. I know it will cool down. The president has made it, has stressed it that Kamunyezi must come back as opposed to so genda kusigala eno ng'ostadinga ekigenda bigire bulijjo buli lwolabanga ku mbaga nga muli bangi naye nga etteebo okuli emmere bagitadde kuliko mutambula ogende tebalina mmere. These people can in 2 weeks they did not plan to make this kabuyo. Muzeyi twagamba dda abatakisi bali disorganized basi ziyingire kakati ate abatakisi balemeddwa okukitegeera nti abanyankole balina olugero lugamba nti gwavudde emagombo oyinza nti omusana mutono kubaddeyo gyovudde otudde 2 months nga tokola. Why don't you accept bano bye bakugamba? Kubanga bano abasite kanso banoonya kulemesa ne Bw'akedde ne Kawujju n'ono gundi omuvubuka Kalumba. Kawujju yali wadde ayogerera gundi cemetery ya Site Council nga Kawujju gundi Kalumba ayogerera erusaze gye basuulibwa. You need a person, a communicator. I was a spokesperson of the president for 14 years. Nekwekako abamawulire. Because the person who has failed the State Council is Kawujju and Kalumba's. Bakitubuuza mu public relations. How can a public relations manager give counsel and advice to his boss or her boss? You must be knowledgeable. You need to be knowing what you're saying. See, I'm not a dusty bean. The university said this and this. Nze nafuna challenges impitirivu. Olumu prime minister. Wabeera omwogezi wa president. Prime minister Nsibambi agundi Mbabazi. Aba office yerangami. Ne banga nti the president has directed the prime minister to officiate at a function in State House. We want PPU, a covering. Nababuuza PPU manchi kitegeeza. Si prime minister's press unit. Presidential press unit. I will make sure that I convince security mu Geneyamu. This is reserved for the president. Era bwe twagendanga ebweru. President n'atajjanga sikigabira mulala. This is a presidential press unit. How can I transfer it to another person? In the gun. There is a man, a very rich man. Sali mu meeting ngati bweru. Najja ngamba nti president yakugambye nti press release eno ogifo releasing. Nga yekyayagala kimu ngambe nti talo bagiwadde okusima amafuta mu Uganda. Shareholders zaabwe zirinyera. Kikyali kigendera kyawo. Namugamba nti Muzeyi is not in the habit of directing me to other people. No, let us go back inside and ask him. Yakiteeka mu briefcase n'atema. Akivaako. Nadduka. A public relations manager is important. That's why you are at the managerial level. So you must be knowledgeable. Naye bano bakawujju babakwata ne knowledge yaabwe neefa yali mu revenue. Najja ne mu CC. Ebya revenue byali byangu. Revenue si ya teri political. Revenue mugala makufulu. This must be have a persuasive man. Nti bokoleramu yera ifuudu yaabwe. Kawujju agenda ayimiryeko kuba taxi bali noga nti motoka zonna ziri oloti Kampala bwe batambuza ebigere. What did you do? And now taxi nabo ne babama. The president has not said that if you don't take over in 2 weeks, it will be given to the buses. Why do I choose motoka yange odi Kampala? Ntia. It will go. Since never allow your enemy to celebrate victory over you. Ezange mwezebasi. Ziwaka. Naiwe bakola strike y'obusiru. Mayambala gye yakola. Aba babasi bakole strike batuwere.
nze ngenda okutuuka wali wasuze wesi 3 deva yasooka nakomona nga nti omanyi nti emmotoka baziganye bazijjamu ebisumuluzo nenzija ku siteegi nembalaba nga babeesije be bakolamu ebisumuluzo gwatagulanga ku lupanka lwa motoka nagenda nenesiba olupiira lwa asidi n'asidi wange n'ennyondo ezange zakola naziwerekera enyondo nkwasawolina asidi enyondo ezange zakola kuba the strike natunulya nga poliisi eyali badde eyinkalejinga abatakisi bakole ate yezikwata ezikola ezikwata to have an effective strike as they are doing now. The effort would be to help the drivers who have qualified. The effort is not kakati gwe omusajja Sulemani yaliwo emyaka jadda bakayirira omwana yagamba atya, how can you say nti hooligan who is disturbing the flow of taxis in an area, the police takes neutral. This is not a question of who owns the taxi park. It's a question of who has a car that is in sound condition. Kakati kambabuli motoka zino ezipipira nezifa kukana akawuka akavudde ewaffe ekyotera makanika bamuyita ku kyala jakanike kigundi yagenda nako Masaka bagenze nako kakati bino ebimotoka ebipipira bino mujje musindike temugende nako thought about this nti ekimotoka kyonna ekipipira tuleeta buleesi gundi tukuleeta buleetezi gundi temugikwatako gavumenti nesuula transport yamini gyeyateekawo ne peoples mutemwazirabako everybody came in to feel the vacuum kujuza. A border is not a means of transport. Era newunya bomula sensing border ejiteka konti PSV is a border passenger vehicle. Is it a vehicle? Gadwachi bagiteekako PSV. Kulia sente. Border eriko insurance ko kuba omuntu ekikubombine badduka. Kakati insurance ani ajiria. That's why you see the generals fighting. This money tewali aziye mu insurance. Kakati if I want to solve the border issue nzigari ajeziva. Send somebody to Tokyo, Japan. Tokyo ye kibuga ekibadde kisingamu border tewali. Kubanga a border is a luxury. Is not fit for passengers. Olabawo passenger wakwata. A border tewali mukazi atula ku border nga tali mu jini. Atula kisajja. Kuba teyinayo eno kakwata tewali gwesiba lugundi. A border onaagivuga kasomukwata mu neyegira bwati. Kuba ya muganzi wo yes bweyenyenya najjala a border ino kubeera kettaala throughout so that what trailer ali waggulu atega this is a motorized object coming otherwise takulaba solo kutomera yes a border tetambulira ebeera opposite n'emmotoka opposite n'emmotoka nti motoka bwe ziba zidde eno yo wa border atayitira ku guno zidda ku ddyo kubanga reflect eri ku border is not enough especially during the day. Naye aba traffic bahedi ba traffic basoma ku transport simanyi ekyesimanya bwendowooza oba you buy books for yourselves. I've taught myself many things. Kakati a border is an abnormality. Nti abaana batunda ebibanja byabwe ne bajja bakola border police nezikwata. President Museveni ajalambule police stations alabe munaku kyende ekizibi tebakibba bakitunda abo ba police. Yes. Kakati why don't we solve the issue of border? Let the president izo sente za creating as bagenda okubba binale byasoma eggulu. Let us have a fund to transform from border to a market. Nti abaali ba former border operators basomeseddwa nabagamba nti nze nsomesa nnyo emisomo gy'enaalemu nembagamba nti singa nze njagala okukozesa abo bamucaka bemuleeta balowooza emirimu ne gibabula tebajja mu bayigiriza military science bajja kunoonya mirimu. Nembagamba nti singa olunaku olusembayo abaana abo ebisatu boolina obabuuza ti what if you get 1 million what do you do? You'll be impressed by the ideas. So that's also important. Owino is another cause of crisis. Why? Owino abasajja bali ab'omuwino unlike other markets bakwata ettaka lyabwe eryabwe
ne balisinga mu banka bagula owino. Why is it that the city council does not decide nti ettaka baliguza aba South Africa wano musisi yalimba nono kutumwebaza nti leero bagenda kuleetawo line nembabuuza leero ezammwe. Okay, Mwami Tamale kadde kale kana tugwako kati bino ebya masiki Pulezidenti Museveni musajja muyeekera namukugamba nti bw'oba tomumanyi Museveni yategeera nti mafia mweri. This is a lucrative business. Nolebya abakazi b'omuwino nga babalaganga bwe batunga bwe bakola ki. All of these things are intended to kubba Museveni. Bigendera mu kubba bobbi. Kubanga ye Museveni akimanyi nti are you going to be held liable gw'omuwino nga kizuuliddwa nti masiki eno erwaza kansa? Are they approved by the National Bureau of Standards ez'omuwino z'otunda? Zibayita homemade masks. Ezo abazigula tebamanyira ifu yaabwe. Oyinza okubeera ne masiki nekwata nezikuziba ennyindo insurance netakuwa ssente. Where did you buy them? Who approved them? Ebyo mbiwo bannammwe bali. Kakati ye president yamanya nti mu kavuyo kano n'awa monopoly nayitiro ababbi bagula abantu. Museveni bimulemi mu wiiki ebbiri nembabuuza yakuba n'ani endagaano? It is Museveni who initiated zino nti abaana badda ku ssomero zonna. Abaana badda ku ssomero. Ababbi bwe baali bagenda okubba ssente za kyoga ngo bagamba president nti if we don't use the same vehicles, the same type, the same color, it will create diplomatic laws. Okay. Kakati president n'alagira nayitiro. Nayitiro ne bagamba nti tezirina capacity. Yes. What they have done in Nayitiro has installed a higher capacity machine. Which one comes first? Kigali kyekisooka mu maaso oba endogoyi. We can even revive the education calendar. Ndamuli gyetegereza. Tuyinza okugamba kati twetaaga ki? Twetaaga abaana okudda mu ssomero nga balina ki? Okay. Masiki nga ani azikoze one person where you can use it trade. Nga tunatera okumaliza Mwami Tamale. Ate bye tuwulira nti waliwo masks mu Kenya n'amawanga amalala za bbeeyi ntono nnyo okusinziira ku ezo wano Uganda ze batugamba tezigula. Ate Kenya masiki zaaliyo mu sitoo zaguza ate abakyalina ennyonyi n'ezikimu baali bazirina nga bazirina n'ezitwala wano mu Uganda mutereka. No. Kakati what is more important? Kyazuuliddwa nti kano akatesitinga omusaayi kano kit Kenya kekozesa ne Tanzania ne Uganda kekozesa. Kenya ekagula $3.5 Uganda $6.5. Bali awo batudde nedda mu boogero olabe minisita bwadduka. Kenya The cost 3.5 of treating one Kenyan, one Ugandan, the cost you spend on one Ugandan is in Kenya, it is used to treat 50 Kenyans. Omubbi ali wano. Omubbi abba n'abafu. Omubbi abba n'emirambo. Omubbi abba buli wamu n'obulwadde n'obubbiramu. Sente zijjanjaba omuntu omu mu Uganda. Kenya zijjanjaba 50. Most of these people in the isolation centers are not sick. Naye babaliyako $100 buli lunaku. Kyobula abasajja balwana ate bajja bakuba. If you tell me, you give me minerals, goodies, vitamins, can't I get them at home? You can't. Kubanga bwe bakola baddira abantu ne babateeka mu isolation centers ne babagatta wamu. Kati wabayita wiiki bbiri nga munaatera okuvaamu ne bagamba tubalabemu babiri muddeyo. Did I commit a crime? Mwabaalemwa president yagamba nti trucks zibeere in designated places. Bonga baagala bamalaya bakakime batwesinga abantu. Did you say the effort by Minister of Health? They remained silent. Yes. Kubanga baagala the more bamalaya gye bagenda ku basajja bali singa Museveni ya deploying UPDF tebaligezeeyo. These people gati bengalye amala gekolera ng'omukazi asirize entamu agikumbere mu ffumbiro. Bano the more they get kati batunda butunzi bwe bati ono driver ono yayitawo ati DM alaba ono Uganda kati Museveni yabasuuziza ba foreigners ono kati ino mukwata kati ne be associating na muli bantu ki kyobola bambagamba finally we should transfer the isolation centers
from Ministry of Health to either the missionary hospitals or the prison authority. Temugenda kuddayo kulaba coronavirus. Damutulire. Zino centers zebabbiramu abantu. Muzijje mu health. Muziwe prison service oba ba missionary hospitals. Namba egenda kene. Obosobola benze ekizibu. Tebagenda kukolera bana abawayiriza abantu nti balwadde. Babatwala eri bababbireyo. Let me tell you. Gatumaliza mu Tamale. There is a place, I not call it a hotel or what, that was given 5 billion by the Ministry of Health. It is a center to where you are Suzanne. Get for Baba billion is also. Katonda agulumizibwe.